ntera okuteeka samoni zange ne ziba za myezi nga 3 era nga ngenda kwogera ku ki kyokka omutwe gugamba nti onsaasire ayi Mukama. Kaakati nga nina okunoonya ssaabumutwe ndowooza akatwe akatono ke tuyinza okutambulirako ne ŋŋamba kale onsaasire ayi Mukama ntambulenga naawe. Naye tugenda kwogera ku musajja Enoka. Enoka y'omu ku basajja Bayibuli beeyogerako ebintu ebitono ennyo. Teyawandiikibwako bintu bingi nnyo, naye ate Bayibuli emwogerako nti musajja eyakola ekintu ekitabeerangawo. Era olala nditeeka Samoni ate endala gye bayita nti omusajja ensi gwe yasubwa. Simanyi oba ggwe ensi ekusubwa, simanyi oba famiro ye ekusubwa, simanyi oba ku mulimu bakusubwa. Naye olwaleero twagala kwogera ku kigambo onsaasire ayi Mukama ntambulenga naawe. Olumu bwe tuba tufuluma wano ntera okugamba Jordan nti yambala engatto tufulume tugende. Naye mukimanyi nti abaana okuva ku myaka 2 ndowooza paka myaka nga 8 benda balabako wano balina ebibuuzo bingi, era bw'omugamba nti yambala tutambule kyasooka okubuuza nti tugenda wa? Olumu mbasagaana kumubulira gye tugenda kubanga bwotta ekimu ng'akubuuza ekyokubiri tugenda kukola ki? Ng'ekyo kiddamu ng'akubuuza ekyokusatu tugenda ne mami ne Jena ng'omugamba nedda. Kaakati bo lwaki tebagenda? Kugamba akubuuza ebibuuzo nga 10. Kaakati okwewala ebibuuzo emirundi egisinga oyambala ne weetegeka n'obanga afuluma omulyango n'alaba ng'omuleka, awo ayambala mangu nnyo engatto n'ajja kusinkane mugende, ebirala mubitegeera muli mu mmotoka. Twagala okwogera ku musajja Enoka. Bayibuli emwogerako ebintu ebirungi bingi nnyo ate nga byali byakaseera katono. Naye nga tetunaakwogera ku Enoka, bwe twogera ku kutambula n'omuntu, tebwali bantu 2, 3, 4, 5 n'okweyongerayo. Emirundi egisinga abasalawo okutambula bonna nga tebalina kigendererwa kye kimu. Abantu bateekwa okuba bulijjo n'ekigendererwa kye kimu, nti twagala okutambula tugenda ku dduuka kugula mata, ne basituka. Newankubadde nga bwe batuuka mu kiduuka, ate omulala ayinza okugamba nze kankwateyo wano ku donut, nze kankwateyo wano ku ki, naye nga baba bavudde eka nga balina ekigendererwa kye kimu nti tugenda mu dduuka. Bassebo ne bannyabo, era abantu abatambula awamu emirundi egisinga babeera n'enkolagana, a relationship. Babeera n'enkolagana. Toyinza kusanga muntu ng'atambula ku kkubo n'otandika okumugoberera n'ogamba tugende. Tugenda wa? Emabega eri nga tukyali e Uganda, ndowooza nabanyumizaako story eno. Twali ku Namirembe Road awo nga ntali ntambula nyambuka ngenda Lubaga. Ngenda okulaba abantu bafa Namirembe Road bakkirira badduka bagenda ku paaka empya. Badduka ne ŋŋamba ki ekigenda mu maaso wansi ero? Ne ŋŋamba omugezi wano naawe okola ki? Okyuka n'odduka. Ne nziruka ne mbagoberera ne tuyingira paaka empya. Amanyi paaka empya enkadde, paaka empya enkadde mu biseera ebikadde mugitegeera. Enfuufu, takisi teziri mu order, bano abatunda obunyeebwa. Ntera okugamba nti oba otambula mu kibuga e Kampala baamu n'omutwalo oyinza okwono owakanyeebwa ne bakuba empi. Kaakati ku luno tewaaliwo bintu bya kwegendereza. Embeera yali yakudduka nga ffenna tudduka, naye nga nawe ngoberedde mugendo. Simanyi tugenda kukola ki? Tudduka buddusi munange ne tudduka. Kale twatuuka mu paaka nga waliwo abantu basimbye layini, nange ne nsimba. Ninga temujja kumpisa, nange ne nsimba layini. Naye simanyi lwaki nsimba layini, naye abantu basimbye layini ne nsimba. Kale bwe nsimba layini bayingira. Waliwo akasenge baali bayingiranga. Bassebo ne bannyabo,
bayingira bala bafuluma basanyufu neŋŋamba nange nina okuyingira tutolina okutuuka wali ku mulyango nga waliwo okusasula okuyingira 1,000 neŋŋamba olaba abantu bano basimbi layini bonna obedda basasula ekiri eno munda kyamaanyi nange nina okuwaayo 10,000 nenteeka mu ngalo basebo nenduwaayo ne tuyingira twenyiga ngenda okutuuka munda ng'ebedde ekitwenyiza eriyo abawala bano abawala mbula kaleva abo myaka 2018 25 nga bali mu kwolesa kimansulo ng'obedda twenyiga tugenda kulaba kimansulo basebo nagoberera lwa muwawa n'olukumi lwange ne balukola ne balutwala neŋŋamba kino obedda kyekinsindisa kula nkinzirusizza okuva Namirembe Road eri waggulu nzija nziruka simanyi gye ndaga nsimba endayini n'empaayo 10,000 ne tulaba ekimansulo kaakati emirundi egisinga eriyo ate abantu abagoberera ng'atambula n'omuntu naye nga tamanyi na kigendererwa ng'ekiri mu maaso takitegeera nga tamanyi kiri mu maaso tamanyi lwaki agoberera ali awo twandigaye mu kiseera kino nti atambula muwawa muwumba tuutu naye enkya ya leero tetwagala kwogera kwenoka nga nze eyadduka ng'akkirira Namirembe Road n'asasula n'asimba ne layini twagala okwogera ku Enoka omusajja wa Katonda naye nga tetunnagenda ku Enoka nalabye nti ate eriyo abasajja ba Katonda abalungi abasajja ba Katonda abatambula ne Katonda mu mbeera yonna abasajja ba Katonda abataalina kintu kyakunenyezebwa nga beewaayo ne batambulira mu makubo Katonda ge yabateerawo ne bawulira eddoboozi lya Katonda ne balaba oluguudo lwe yali ataddeko kolansi batambulireko toyinza kwogera ku bantu abo nga toyogedde ku Ibulayimu twogera ku jjajjaffe Ibulayimu nga Katonda yamuwa n'ekitiibwa nti alibeera jjajja w'abakkiriza bonna bw'oba osomye mu ssuula 12 agamba nti awo Mukama n'agamba Ibulayimu nti va mu nsi ya nnyo va mu nsi muno we bakuzaala era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga jjajjaffe Ibulayimu buli lwe nsoma essuula 12 neeyongera okukkiriza mu Katonda kubanga Ibulayimu ampa ekyokulabirako eky'amaanyi Katonda amugamba nti va mu nsi ya nnyo ogende mu nsi gye ndikulaga simanyi oba kuffe wano essaawa ya leero nnyinza okukubira essimu ne nkugamba nti jangu ewange ne sikubulira kyenkwagaza n'osimbula emmotoka y'omukadde Sserwanga n'ojja ewange simanyi nti nnyinza okugamba nti nina ekizibu mpeereza $10 n'otambuuza kizibu ki oteekwa okumbuuza kizibu ki ekinsabisa ssente ezo simanyi nti nnyinza okugamba nti jangu nina omutawaana n'otambuuza mutawaana ki kubanga olina ebibi ebyokkola olina ebintu ebiri ku plate by'otekesese nti olunaku bwe luti ngenda kukola kino naye musajja ono jjajjaffe Ibulayimu teyabuuza Katonda kigambo na kimu Katonda yamugamba nti siba emigugu gyo siba buli kimu ky'olina ositoke otambule ate era Bayibuli egamba nti omusajja ono ne bwe yafuluma enju yatambula muwawa yagenda tamanyi gy'alaga yagenda talina direction yeye wabula Katonda yamugamba nti tambula ogende ove mu nsi ya kitaawo n'ennyoko ogende mu nsi gye ndikulaga nti nange ndifuula eggwanga eddene era naakuwanga omukisa era naakuzanga erinnya lyo era beeranga mukisa ggwe ndowooza ebyemu ku bigambo ebyaddamu okugumya Ibulayimu ono nti era naakuwanga omukisa ndowooza bwe nkubira essimu mukadde Sserwanga nti jangu ewange enkya nga tonnaba kumbuuza kiddako naye nkugamba ssente ziri wano mpitirivu awo tojja kumbuuza kiddako
oyinza n'okungamba ssebo kanzije essaawa enaga ajjangu ntya naye omusajja ono Ibulayimu Katonda yamugamba nti leka ensi ya kitaawo ne nnyoko abasingako ffe tuli wano ng'abazadde twabalekayo e Uganda ng'abantu baffe abatubera ennyo ku lusegere waliwo n'emikwano gyaffe nga tubaagala nnyo nga tulina enkolagana nnene nnyo nabo n'okusinga abazadde n'okusinga abooluganda naye nga twabaleka ne tugenda mu nsi kati nga bwe tuli ensi etali yaffe. Ibulayimu kino kyaliko Bayibuli egamba nti nange nnaabawanga omukisa abo abanaakusabiranga ggwe n'oyo anaakukolimiranga nnaamukolimiranga nze ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweebwa omukisa. Jjajjaffe Ibulayimu Bayibuli etulaga nti bw'atyo n'agenda nga Mukama bwe yamugamba. Ne Lutti n'agenda naye. Ibulayimu yali yakamaze emyaka 75 bwe yava mu nsi ya Kalani. Bassebo ne bannyabo, jjajjaffe Ibulayimu olwasituka agenda naye tamanyi ne gy'alaga. Naye Katonda amugambye nti golokoka, leka ensi yannyo, tambula ogende mu nsi gye ndikulaga. Bw'atyo n'asituka n'atambula. Naye ate waliwo omusajja wa Katonda omulala omulungi gwe tusomako bulijjo, gwe twogerako bulijjo, era naye yatambula ne Katonda, era naye yawuliriza eddoboozi lya Katonda, era Bayibuli emwogerako nti naye teyaliiko kamogo. Yobu essuula emu olunyiriri olusooka paka olwokuna. Waliwo omusajja mu nsi ya Uzi erinnya lye Yobu, era omusajja oyo yatuukirira era nga wa mazima. Simanyi oba naawe omukadde w'ekkanisa, omukadde akutwala oba mikwano gyo ku mulimu bakwogerako ng'omusajja, ng'omukazi eyatuukirira, ng'omukazi ali honest, ng'omukazi oba omusajja ow'amazima. Naye Bayibuli wano bw'eyogera ku Yobu nti omusajja ono nga yatuukirira era nga wa mazima, era ng'atya Katonda ne yeewalanga obubi. Yobu n'azaalirwa abaana b'obulenzi 7 n'ab'obuwala 3, era ebintu bye byali endiga 7 n'eŋŋamira 3,000 n'emigo gy'ente 500 n'endogoyi enkazi 500 n'abaddu bangi nnyo nnyini. Omusajja oyo n'aba mukulu okusinga abaana bonna ab'ebuvanjuba. Yobu naye Bayibuli emwogerako nti yali musajja w'amaanyi, era yali musajja wa kitiibwa, era yali musajja eyawulirizanga ennyo eddoboozi lya Katonda. Bayibuli emwogeddeko nti yali yatuukirira nga musajja wa mazima. Bayibuli weetuuke kwogerako nti wali watuukirira, nti wali perfect, wali holy, wali truthful, kitegeeza nti wali osukkulumye mu bantu abalala bonna Bayibuli bye yali eyinza okwogerako. Bayibuli etulaga omusajja ono nti yeenyoleza ku Katonda newankubadde nga yafuna okusoomoozebwa, n'afiibwako abaana be, n'aviirwako ebintu bye, alaga nti yasigala ku Katonda, yasigala atambula ne Katonda. Bassebo ne bannyabo, enkya ya leero twagala okwogera ku musajja ono omulala gwe tuyise Enoka. Bayibuli etulaga nti Enoka yazaalibwa taata we eyali ayitibwa Yaledi. Yaledi mu Luzungu ndibaza bamuyise Yaledi, bamuyise ani? Jared oba Gerald, kisinziira bukya bamuyita. Mpulira abazungu wano bamuyita Gerald, abalala bamuyita Jared. So naye tutwale ekyoluganda gwe bayise Yaledi. Yaledi yali amaze emyaka 162 n'azaala omusajja ono Enoka. Yaledi n'awangaala bwe yamala okuzaala Enoka emyaka 8 n'azaala abaana b'obulenzi awamu n'ab'obuwala. Bassebo, ennaku zonna eza Yaledi ne ziba emyaka 962 n'afa. Bayibuli etulaga omusajja ono Enoka nti Enoka bwe yazaalibwa yamala emyaka 65 n'azaala Mesuseera. Bwe nayongedde okulaba ebigambo bino
bw'osoma mu Lubereberye essula ey'okutaano okuva ku nnyiriro 18 paka 24 we tugenda okutambulira enkya ya leero. Bayibuli etulaga nti Enoka yamala emyaka 65 era baayogedde bwe nabadde nnoonyereza nti Enoka y'omu ku basajja abaawasanga bato nnyo kubanga yazaala ku myaka 65. Abalala nga taata we gwe tusomye waggulu yamuzaala alina emyaka, yazaala Enoka ng'alina emyaka 8. Yazaala Enoka ng'alina emyaka 162 n'awangaala emyaka emirala 8. Naye omusajja ono Enoka Bayibuli eraga nti yazaalira ku myaka 65. Ssaawa ya leero bw'obeera ku myaka 65 kitegeeza nti tutandise okuwuuba akawero bw'ati munnaffe otulabyeko nnyo, munnaffe otulabyeko nnyo. Naye ono Enoka ku myaka 65 we yazaalira mutabani we Mesuseera. Bassebo, Bayibuli etulaga nti omusajja ono bwe yamala okuzaala Mesuseera okuva ku myaka 65, Bayibuli egamba nti n'atambula ne Katonda emyaka emirala 300. Nti emyaka gye gyonna ng'amaze okuzaala Mesuseera egyaddako yatambula ne Katonda emyaka 300. N'atambuliramu ne Katonda mu nkolagana ey'enjawulo ey'obwasseruganda. Bayibuli egamba nti yafuna n'abaana abawala n'abaana b'obulenzi abalala. Naye mu kiseera kino kyonna mwe yazaalira abaana abalala okweyongera ku Mesuseera yali atambula ne Katonda. Ebyafaayo bigamba nti omusajja ono Enoka bwe yasalawo atambule ne Katonda, yeerekereza emikwano gyonna, yeerekereza ekigambo kyonna ekiyinza okuggyawo enkolagana ne Katonda, yeerekereza ekintu kyonna kubanga yali azudde ekisinga obukulu okubeera mu kampani ya Katonda. Yali azudde ekisinga obulungi nga kiri awo mu kubeera mu maaso ga Katonda. Bw'osoma mu kitabo eri Yesu Kristo nga ayigiriza nga Maliza ne Mariya, omu yali eri ali mu kuteeka byakufumba. Abakyala abasinga bemanya ebyokufumba. Eri ewaffe e Uganda gurupu yo weba yeefumba ku Sabbiiti, emirundi egisinga gurupu eyo ewa nnyo priority okufumba okusinga okubeera mu divine okusinza. Ebawa nnyo obudde okubeera mu ffumbiro ne bayombera n'eyo ekiseera kigenda okutuuka ekyokulya nga bakambwe bazibu. Kati gwe ssebo yava mu kkanisa okusinza bw'ojja n'enjala yo n'ojja kulayininga olimu amakonda bw'oti. Jjawo gwe embaliga, jjawo embaliga. Muli wa mutuzunga, temusona na sente za mmere za Sabbiiti, muli wa muzungazunga. Eriyo abantu ng'emmere ebawa nnyo amaanyi okusinga ebintu ebirala byonna. Abawala bano Maliza ne Mariya, Bayibuli etulaga eri nti omu yali atudde ku bigere bya Katonda ng'awulira obubaka, naye omulala ng'ali mu kiyungu ateekateeka emmere y'abali mu kkanisa abasinza. Bassebo ne bannyabo, kyamakulu nnyo, kya mugaso nnyo okubeera mu nkolagana, okubeera mu nteekateeka eri okumpi ne Yesu n'otambula naye. Omusajja ono Enoka yawangaala emyaka 365 gyokka. Mu biseera ebyo egyo emyaka gyali mitono nnyo, naye Bayibuli etulaze nti emyaka 300, ekitegeeza nti emyaka gye egyasinga obungi gyonna yatambula ne Katonda. Bwe tugenda maaso wano okutambula ne Katonda kitegeeza ki? Kitegeeza nti wateekwa okubaawo enkolagana wakati wo ne Katonda. Wateekwa okuba nga tewali gap, tewali distance ekwawula ku Katonda wo. Simanyi bamwavugako bugaali bw'empaka, naye ffe ndowooza nali mu senior 2 ne tutegekayo ka tournament kaidi. Abamanyi nabagambako nti mikwano gyange ennyo basiraamu, siina nnyo mikwano nnyo nti baadiventi bakatuliki, mikwano gyange nnyo bempagadi nabo ebbanga eggwanvu basiraamu. Kaakati nga tumanyi okuteeka empaka za Idi, oluusi kusamba mupiira, oluusi kuvuga bugaali,
naye obugaali we twavuga mukadde Sserwango yabumanyi bw'amaanyi ga kifuba oteekwa kubanga wakedde n'oli akawungako bulungi oteekwa kubanga wanywedde lita z'amazzi nga 3 okusobola okuvuga kilomita ziwera 10 naye twakolanga empaka ezo ne tuvuga obugaali kati nga tuvugira mu groups nga tugaagwe ne gundi bali 5 kati nga mulina okuba nti mwekolamu omulimu mu group ey'abantu 5 waakiri kubeeka awangula nga tuvugira twandikiyise syndicate nga tukola obubinjabinja kati buli group ng'efuba okulaba nti erina anaawangula naye nga tukola enkola gye bayita bampa ku bampa nga tugenda twegenderako bw'oba onaavuga akagaali k'empaka maanyi ga kifuba okumalako oteekwa okuba ng'otambulira ku munno kajegere tukozese ekigambo kajegere ng'otambulira kajegere bwe weesuula distance ennene kitegeeza nti oyinza okunafa n'ogamba nze kambiveeko ebintu bino kubanga olugendo sirulaba. Bayibuli egamba nti okutambulira wamu ne Katonda wate okubanga tewaliwo distance wakati waffe ne Katonda tuteekwa okubanga tutambula kajegere bampa ku bampa nga tumanyi nti Katonda waava naffe we tudda nga tumanyi nti Katonda kyavaako kye tuzzaako nga tumanyi nti tetulina kuba nti tuteekawo embeera ey'okuba nti tuva ku mugendo kubanga eyawukana ne kuzinne waazo efuuka kaasa. Bassebo ne bannyabo wateekwa okubaawo relationship nga Bayibuli bw'egamba excuse me nti there existed a relationship that developed between Enoch and God. Ne babeera nga bonna batambulira wamu. Ekyo kye kimu ku bintu bye tulina okuteekako essira. Mu lubereberye essula ey'okusatu tulaba nga Katonda bw'amala okutonda Adamu ne Kaawa olw'okubanga Kaawa yasalawo ave mu nkolagana ne bba n'atambula yekka nga tewali kajegere nga tewali bampa ku bampa omulabe Setaani gye yamugwirako. Kaawa n'ateekawo enkolagana ey'okutambulira wamu ne Setaani era Setaani n'amuwangula. Adamu n'awuliriza enkolagana empya eyali etondeddwawo wakati wa Kaawa ne Setaani naye n'akigwamu. Bassebo enkolagana yaffe ey'okutambulira wamu ne Katonda n'ekyankaana ku lunaku olwo ne tukwata olugendo olulala nabali ne bakwata olugendo olulala. Bwe nali naakajja wano 2017 nga sinaakuyiga kozesa GPS olugendo lw'eddakiika 2 neekanga ndivugidde essaawa naye nga gwe nandikubidde mukyala wange mugamba waaye embuze eno ate ng'ate ye mufu nnyo egamba nembeera GPS n'entwala eno ova ku mulimu ssaawa 10 otuuka eka ssaawa 2 bana ensi erimu ennaku tomanyi goberera GPS ate ne byekoogera bwe nali naakajja ano nga n'oluzungu lwebo aka GPS lwekoogera nga sirutegeera. Bridget aseeka kuba bino ebintu abimanyi nga kaŋŋamba turn left onto the circle kati circle eriwa nga ŋŋamba wati wandegambye weta ku kkono ku roundabout kubanga nze manyi roundabout kuŋŋamba circle Bassebo ne bannyabo ne wabaawo okubula nga ambulanzira eno kwegamba ne wabaawo okudowonkana kungi nnyo mu ntambula. Adamu ne Kaawa bwe baava ku nkolagana Katonda gye yali ataddewo ne bakwata ekkubo eddala ensi yonna n'ebula olw'abantu ababiri era obutonde Katonda bwe yatonda ne buva ku mulamwa. Naye tutunuulire kino nti okutambula ne Katonda nga Enoka bwe yatambula ne Katonda, Katonda si yatambula ne Enoka. Nedda, Enoka yanoonya Katonda. Enoka n'anoonya obulungi bwa Katonda.
Enoka n'afuba nnyo okulaba ng'anoonya Katonda by'ayagala. Wayakonera ku jjajjaffe Adamu ne Kaawa. Kubanga ate era enjawulo eriwo nti Katonda mu mbeera ya Adamu ne Kaawa yayogera nabo ng'omuntu. Naye ne bava ku nkola Katonda gye yabateerawo. Kati Enoka ye anoonya Katonda n'atandika okutambula naye. Mu kiseera kino Katonda takyayogera ne Enoka nga bwe yayogeranga ne Adamu. Wabula Enoka kati anoonya Katonda n'atambula naye. Okutambula ne Katonda nkolagana ey'obuntu. Gwe nange gye tuzimba, gye tuteekawo ne tugamba nti y'ono mukwano gwange gwe nneeyabizanga mu buli kimu. Y'ono mukwano gwange gwe nnaatambulanga naye. Y'ono mukwano gwange gwe nnayogeranga naye okulaga ebintawanya mu nsi eno. Ye mukwano gwange gwe nnaabulira kye siyinza kubuulira muntu mulala yenna. Wateekwa okubaawo obumu. Wateekwa okubaawo okuyiga empisa y'obwakatonda. Wateekwa okubaawo okuwuliriza. Wateekwa okubaawo okuyigira ku balala be bakoze abatatambudde na Katonda. Okwefumittiriza ku bulungi butya bw'oyinza okuba ng'okolagana bulungi ne Katonda. Bayibuli egamba nti Enoka n'awangaala emyaka 3 ku myaka 365 gye yali omulamu. Ng'ekiseera ekyasinga obunene yatambula ne Katonda. Ssuula eya 22:5 nti Enoka n'atambulira wamu ne Katonda. Bwe yamala okuzaala Mesuseera emyaka 3 n'azaala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Ssuula eya 24 Enoka n'atambulira wamu ne Katonda so n'atabeerawo. Bassebo ne bannyabo, Bayibuli etugambye nti Enoka n'atambulira wamu ne Katonda. Bw'osoma Bayibuli ezimu agamba nti and Enoch was no more for God took him. Mu Luganda agambye nti n'atabeerawo kubanga Katonda yamutwala. Bw'osoma mu Amplified Bible essuula eya 2 agamba nti Enoch walked with God and he was not, for God took him. N'ayongerako mu kabraketi akasinza okunsanyusa nti he took him home with him, nti n'amutwala eka. Katonda n'amwetwalira eka. Waliwo akayimba ak'Abageithers ke baayimba akagamba nti home where there is no night, home where the sun is the light. Yesu Kristo kye kitangaala. It's a place I've been dreaming of so long. The loved ones there, abooluganda ab'emikwano benjagala ennyo, to welcome me in, ne bannyaniriza nga ntuuse eyo. Naye nti feesi ya Katonda, ekitangaala kya Katonda, obulungi bwa Katonda bwe nja okusooka okulaba nga sinalaba na bali. Omuntu yenna ayagala ogenda eka, ffenna gye tuluubirira, ateekwa okuba nga ateekawo enkolagana ennungi, atambule ne Katonda. Ateekwa okuba nga agoberera ebyo Katonda by'ayigirizza, by'amwagaza, okusobola okuwandiikibwako nti and Venita was no more, for God took her with him. Katonda n'amutwala eka. Okukkiriza kwa Enoka kulagibwa ne Bebulaniya essuula ey'11 olunyiriri olw'okutaano. Olw'okukkiriza Enoka yatwalibwa obutalaba kufa. Nina mukwano gwange yagamba nti the fastest way to go to heaven or to see God is to die. Nti bw'ofa oba omaze okugenda eri Katonda. Bw'ofa oba omaze okutuuka mu ggulu. Ennaku zino waliwo n'ebiwandiikibwa ng'omuntu afudde nti may your soul rest in eternal peace. Nti omwoyo gwo guwummule mirembe. Nti era tumusabire, Abayisiraamu bagamba nti tumusabire ebyamusobako. Simanyi ffe
bwe tubisabira ne bivaawo. Nze Bayibuli gye nsoma eŋŋamba nti siyinza kusabira mufu embeera ye n'ekyuka kubanga abafu tebaliiko kye bamanyi n'omusango gwabwe n'ebikolwa byabwe bigenda nabo. Naye wano Bayibuli egamba Ebbulaniya essuula y'e11:5 nti Enoka yatwalibwa obutalaba kufa. N'atalabika kubanga yamutwala, Katonda yamutwala. Kubanga bwe yali nga tannatwalibwa yategeezebwa okusiimibwa Katonda, Katonda n'amusiima. Katonda n'amugya ku nsi, Katonda n'amugya kubonaabona, Katonda n'amukwakula mu mbeera yonna ey'ensi n'amwetwalira ewuwe home. Basebo ne bannyabo, simanyi oba nawe weegomba ogenda mu ggulu nga bwe neegomba. Simanyi oba weegomba okubeera mu nsi nga tewaliiwo mutwe kukuluma. Simanyi oba weegomba okubeera mu kifo nga totuuyana okufuna ekyokulya. Simanyi oba weegomba okubeera mu nsi nga tolina mabanja. Enoka yatwalibwa mu ggulu nga talina mabanja. Enoka yatwalibwa mu ggulu nga mulamu. Ensi n'emusubwa. Era abatalaba ku Enoka abalinga nze neesunga okulaba ku Enoka yatwalibwa mu ggulu nga mulamu. Kubanga ne Yesu Kristo kitaawe mutabani wa Mukama waffe Yesu Katonda yasooka kufa n'azuukizibwa n'atwalibwa mu ggulu. Bayibuli terinawo ekiragirako wano nti Enoka yasooka okufa. Bayibuli egambe nti yatwalibwa mu ggulu nga mulamu. Era awataba kukkiriza tekiyinzika kusiimibwa. Enoka yakkiriza Katonda. Enoka yakkiriza amaanyi ga Katonda n'okubeerawo kwa Katonda n'obuwanguzi bwa Katonda bwe yali ajja alaba. Kubanga ajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nga Katonda waali. Bassebo ne bannyabo, okutambula ne Katonda kitegeeza nti tuteekwa okuteeka Katonda mu makkati ga buli kimu kye tukola, mu makkati ga buli kimu kye tulowoozaako. Okubanga tukkiriza Katonda kitwetaagisa okubanga tukakasa ne tukkiriza amaanyi ga Katonda, ne tulyoka tutambulira wamu ne Katonda. Ellen White agamba nti God will work great power if we will walk in all humility. Nitutambulira wamu n'obwetoowaze, humility of mind before him. Ne twetoowaze eri Katonda. It is not faith to talk of impossibilities. Nti bw'oba tolina kukkiriza tosobola kwogera ku bintu bitasoboka. Oteekwa kubanga olina okukkiriza n'olyoka oyogera ku bintu ebitasoboka. Nothing is impossible with God. Tewali kintu kitasoboka eri Katonda. The light of the binding claims of the law of God is to test and prove the world. Nti amateeka ga Katonda gatuleeta okutugezesa n'okulaga nti Katonda w'amaanyi eri byonna. Kino kiva mu Christian Experience and Teachings of Ellen White, page 217. Agamba bw'ati, tuteekwa okukkiriza Yesu Kristo nti ye Mukama waffe era ye mulokozi waffe bwe tuba nga twagala okutambulira wamu ne Katonda. Bw'oba tokkiriza Yesu simanyi bw'ogenda kutuuka ku Katonda, kubanga agamba nze ekkubo n'amazima n'obulamu, teri alyatuuka eri Kitange okuggyako ng'ayise mu nze. Oteekwa okukkiriza Yesu Kristo okusobola okutambulira wamu ne Katonda, okusobola okuteeka Katonda at the center of your life, n'aba ng'akutuusa eri Kitaffe. Tuteekwa okuba nga tumwesiga. Jjajjaffe Ibulayimu we twayogeddeko bamugamba nti situka otambule ogende. Bayibuli teyaga nti yeemulugunya. Bayibuli teraga nti yalina second thought naye ŋŋenda wa. Eriyo kaki ndeke ekibanja kyange yiika 10 n'akasimba vanira
n'akasimba emmwanyi. Nze nalimako obutunda. Obutunda bwengera bwe buti ne bumulisa bwe buti ng'olaba ekimuli kyonna kivuddeyo. Bino bye njogera mukadde Kasula abitegeera. Osimbye eka z'obutunda 5, ekimuli kivuddeyo. Osimbye ennaanasi zitandise okujjayo bwezi olaba ng'omusiri olina omusiri gw'ennaanasi. Osimbye olusuku lw'amatooke gamulise gatandise okuleeta empumumpu. Katonda n'akugamba nti situka ove Bugerere ogende e Masaka. Ate no jjajjaffe Ibulayimu teyamugamba nti ogende e Masaka, yamugamba situka ove mu nju yimirira ku kkubo nange naakulaga gy'ogenda. Simanyi Ibulayimu bwe yayimirira atunudde ku kkono, ku ddyo, mu maaso. Simanyi bwe yayimirira. Wabula yalina trust. We have to trust in him. Yalina obwesige, yateeka obwesige mu Katonda. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Ngero essula eyokusatu olunyiriri olwokutaano n'olwomukaaga. Bw'oba oyagala okutambula ne Katonda oteekwa okuba nga weesiga Katonda, nti weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, so teweesigamanga kutegeera kugwe. Mwatulenga makubo go gonna, kale anaaluŋŋamyanga olugendo lwo. Bw'oba oyagala okutambula ne Katonda otooka okukkiriziganya ne Katonda, you have to agree with God. Oteeka okukkiriziganya ne Katonda nti ayi Katonda bw'otyo bw'ogambye nange naakolanga bwe ntyo. Eri bwe tuba tulayira mu kuwasa, mu kufumbirwa. Bino Benita tabitegeera kati eno rehearsal. Bagamba onootwala Sara ndagire okuba mukazi wo mu bulamu, mu bulwadde, mu njala, mu ki? N'oddamu nti naakolanga bwe ntyo nga Mukama ye mubeezi wange. Kakati abava sayidi yange ne bakuba akalulu, ne bakuba akalulu ne bagamba nti akikakasizza. Ne babuuza n'omukyala we batyo, naye n'agamba naakolanga bwe ntyo nga Mukama ye mubeezi wange. Okutambula ne Katonda ng'omwami wakkiriziganya okutambula ne mukyala we, oteekwa okuba nga okkiriziganya ne Katonda. When we disagree with his direction and think we know a better way, we foolishly and ignorantly try to make everything work out right. But naye ekigambo kya Katonda kitugamba okumugoberera, so si kugenderako ebyo tulowooza. Basebo ne bannyabo nga tufundikira, tulina okuwuliriza eddoboozi lya Katonda. Tulina okutambulira mu kkubo erimu Katonda lyatambuliddemu. Tulina okusigala mu footsteps ze mu Katonda waava we tulinnya. Katonda watatadde kigere tetuteekawo kigere, kubanga tetuyinza kutambula na muntu nga twawukana naye. Basebo ne bannyabo, tulina okwagala Katonda. Ate okwagala kano kitegeeza nti tulina okwagala baliraanwa baffe. Tetuyinza kugamba nti twagala Katonda okuggyako nga twagala muliraanwa waffe. Olwo tujja kutambulanga ne Katonda. If we truly love the Lord, we will do what he says, because our desire will be to please and obey him. Okumugondera. We will keep our ears open to hear his directions and wait for his timing. Tuwulirize kyatugamba okukola, tuwulirize wajja ayagala otwala, ate nga wetulindirira n'essuubi ekiseera kye kituufu okukola ebyo by'ayagala. Bulamu bwaffe. Basebo ne bannyabo, we must forsake sin. Tulina okukyawa ekibi n'obwana bwakyo n'obuzzukulu n'okukiwunyiza nga tetwagala kukiwunyiza. Bwe tuba nga twagala okutambula ne Katonda, tulina okukyawa ekibi. Ate era tuteekwa okunoonya obulamu obw'obutuukirivu. Bw'osoma mu Yokaana ebbaluwa ya Yokaana esooka, essuula esooka olunyiriri, njagala kusoma mangu nnyo, olunyiriri 19.
olunyiro lw'omwenda agamba bw'ati, if we freely admit that we have sinned and confess our sins, he is faithful and just. N'ayongerako wano nti true to his own nature and promises, nti Katonda mwenkanya nnyo era mwesigwa ng'embeera ye bw'ebeera bulijjo, true to his own nature and promises, and will forgive our sins and dismiss all our lawlessness and continuously cleanse us from all unrighteousness unto himself. Basebo, tulina okunoonya obutuukirivu nga twewaayo nti ayi Mukama twonoonye ne tusembera mu maaso ga Katonda, olwo tujja kutandika okutambula naye. Okutambula ne Katonda tulina okubanga tumusaamu ekitiibwa, tulina okubanga tutambuza ebikolwa ebirungi ebyo byatukoledde mu bulamu bwaffe. Obulamu bwaffe buteekwa okubanga buli honorable, nga bwa kitiibwa, nga bulaga n'abantu nti tulina Katonda atambula mu ffe. Tulina okubanga tukkiriza Katonda waffe atukulembere. Tulina okula obulamu bwaffe nga tubuteeka mu mbeera nti tuli bamativu n'obukulembeze bwa Katonda. Basebo, buli tutambula ne Katonda tubeera mu kifo ekiri safe, ekifo ekitaliimu kweraliikirira. Bw'osoma eri mu Zabbuli eya 23 agamba bw'ati, Zabbuli eriyo ennyiriri enjagala awo mu 23 ezikola amakulu ennyo mu kyokuyiga kya leero. 23 olunyiriri olwokuna agamba bw'ati, era newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe, siritya kabi konna, kubanga ggwe oli nange. Abatambula ne Katonda newankubadde nga babeera mu mbeera ey'okufa, newankubadde nga babeera mu mbeera ey'obutaba na ssuubi, agambye wano, olw'okuba ndi naawe sijja kutya kantu konna, kubanga ggwe mu byonna oli nange. Basebo ne bannyabo, okutambula ne Katonda kitegeeza nti twejjako selfishness, twejjako okwemanya ffe, okweyagaliza ffe, ne tukulembeza Katonda. Enkya ya leero njagala okubakuutira ekintu kimu, njagala okwogera naawe ekintu kimu, njagala okubajjukiza ekintu kimu. Katonda tumuteeka at the center of our lives. Katonda tumusembeze, tumukkiriza atukozese. Katonda tumufuule mukwano gwaffe gwe tusobola okweyabiza ekyama eky'omunda ekyebuzibu ekisembayo. Katonda tumufuule omukulembeze waffe. Katonda tumuwulirize. Katonda tukkirize nti wajja ekigeri ki bwe tuteeka ekyaffe. Bwe tukkiriza okutambula wamu ne Katonda agambye nti siritya kabi konna, kubanga gw'oli nange. Kyava ayogerera mu lunyiriri olusooka nti gwe Mukama gwe musumba wange. Kyava alundako mumanyi ekitegeeza okubanga olunda, ng'ofuuwa oluwa ente ne zitambula ne zidda eri, ng'owanika buwanisi muggo bw'oti ente n'emanya nti kati ebadde eyagala okutoloka kati kebiveeko. Ng'otunula butunuzi liiso bw'oti mu maka, omwana ategeera nti kati oyo waya zivuddeko, n'akyusa n'akola ekirungi. Basebo, agambye wano nti Mukama ye musumba wange, seetaagenga. Bwe tunakkiriza Yesu Kristo okubanga ye mukulembeze waffe, bwe tunaawuliza eddoboozi lya Katonda, tetujja kwetaaga kintu kyonna. Bwe tunaabanga Ibulayimu ne tuwulira eddoboozi lya Katonda ne tutabuuza kintu kyonna, kubanga Katonda amanyi ekirungi nga ffe tekinanda tutuukako. Yeremiya 29:11 kyava agamba nti, for I know the thoughts I have for you. Manye ebirowoozo ebirungi bye nnina gy'oli, ebirowoozo eby'okukuleetera ebirungi. Bayibuli y'Oluzungu agamba nti njagala nnyo ndowooza ebigambo ebisembayo awo. Yeremiya 29:11 agamba bw'ati nti, for I know the thoughts and plans that I have for you, says the Lord. Thoughts and plans of welfare and peace, n'emirembe, and not for evil, to give you a hope
for a final outcome. Nti okuwa essuubi ery'ekiseera ekisembayo, okuwa essuubi ery'ekiseera eky'oluvannyuma, okuwa essuubi ly'olowoozaako. Sirowooza nti waliwo n'omu ku ffe kuno ku mukutu alowooza ekibi okumutuukako enkya. Kati Katonda ebirungi byatutegekedde singa tutandika okutambula naye. Katonda waffe atuwa omukisa. Katonda waffe atuyigiriza okutambula naye. Katonda waffe atuyigiriza okumuwuliza. Katonda waffe atuyigiriza okumweyabiza. Obulamu bwaffe kale kabutandike leero. Enoka yatandika okutambula ne Katonda obulungi emyaka 65 ng'amaze okuzaala Mesuseera. Kati naffe 65 zaffe kagitandike leero tutambule ne Katonda. Bayibuli etulaze nti emyaka emirala 300 emyaka egyasinga obungi egy'obulamu bwa Enoka yatambula ne Katonda. Katonda bw'atutwala leero n'atutwala ewuwe n'atutwala home, mbakakasa nti tujja kubeera n'emyaka mingi 3+ nga tuli ne Katonda. Era tujja kulaba nti emyaka gye twabeera ku nsi gyali myaka mitono nnyo, kubanga Bayibuli egamba nti tulibeera ne Katonda waffe emirembe naki n'emirembe. Waawo. Tuyige okutambula ne Katonda. Tuyige okweyabiza Katonda. Era tujja kufuna ebiseera byaffe by'oluvannyuma ebijjudde obuwanguzi, victory, ebijjudde obulamu bulungi, welfare, ebijjudde emirembe, peace. Mukama abawa omukisa. Amiina. Amiina nnyo.